إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبرغان بيتيبوا بممبرز كمكتبنا وقوا العقيدة أولا والتوحيد أولا. تبعني لذا وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. بشيخ بفابيتيوا نبغانا بفابيتيوا abali ku mukutu guno nga members tubaaniriza era nga tubaagala nnyo biidhnillahi tabaraka wa taala, era nga tusaba Allah subhanahu wa taala أن يكتب لنا في هذا اللقاء النفع والخير والفائدة. الله أتواندي كيكوباتوي مكسكنا كفكنو لأول مرة مولوشيكرونو باكو مكتبونو أبا مسميرو لينو أتواندي كده مكسكنا كفكنو النفع نبيو مغسو أبا أكوغسيوا والخير نوبلونج والفائدة نبيو مغسو، وأن يرزقنا تبارك وتعالى تحقيق التوحيد. إيراتو مسابة الله سبحانه وتعالى أتوغابيره إيراتوه أكاكسا نوكتيك منكود الدرا أكمواولا الله تبارك وتعالى، وحسن فهمه إيرا الله أتوغابيره أتوه وكرونغو سوكتغير التوحيد، وحسن العمل به إيراتوه تبارك وتعالى وكرونغو سوكتغير التوحيد على الوجه الذي يرضيه عنا تبارك وتعالى. mungeri Allah jasima oba mungeri Allah tabaraka taala jayagala kuva jituli okuberanga tukola ensonga eyo biidhnillahi tabaraka wa taala, innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Oluganda lwetiibwa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan nga bweguli obanga buli erinnya lya mukutu gwaffe ogw'ekitiibwa al aqidatu awalan. Nzikiriza yino okusooka oba tawhidi yino okusooka okusomebwa oba okuyigibwa biidhnillahi tabaraka wa taala, tusooke tutunuulire ebintu ebirala byonna. Ngenda kwogera ku nsonga bbiri insha allahu tabaraka wa taala mu bufunze insha allahu subhanahu wa taala. Ngenda kwogera ku ahamiyatu tawhid daqaiq qalila mu budakiika butono insha allah tabaraka wa taala, oluvannyuma n'ensonga ey'okubiri, era ngenda kubeera nga njibawulira era nga nsuubira nti ebigambo by'abashuyukhu bange ab'ebitiibwa bye tugenda okubeera nga oba yensonga yemu gye tugenda okubeera nga twogerako biidhnillahi tabaraka wa taala, kulw'okubanga omukutu gwaffe oba essuubi lyaffe liteereddwawo kusooka kusitula tawhidi, kusooka kusitula aqida biidhnillahi tabaraka wa taala. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kati mu kwogera ku ahamiyatu tawhid, tukimanyi bulungi nnyo nti tawhid huwa ashrafu al-ulum wa a'zamuha wa ajalluha ala al-itlaq. Yeirimu ekyasinza okubeera nga yeya waggulu, yenkulu mu irimu zonna, era nga ey'ekitiibwa yesinga ekitiibwa mu ulumu zonna, mu biyigibwa byonna oba mu bisomebwa byonna mu ddiini ya Allah tabaraka wa taala. Mwana wattu tawhid yasinga okubeera nga wa waggulu biidhnillahi tabaraka wa taala. Wa huwa almaliku, era nga tawhidi ye kabaka wa irimu zonna, era nga ye makhudum yalabirirwa. Tawhidi zino irimu zonna ezisigadde zirabirira tawhidi aleme kutuukibwako kamogo konna, aleme kutuukibwako nsobi yonna, kubanga watuukibwako akamogo konna, watuukibwako ensobi yonna, obusiraamu bwo buba bufudde. Obusiraamu bwo byonna byokola ne by'osuubira okukola kasita tawhidi oba aqida ejjamu oba ejjako akamogo konna, bino byonna
byobadde okola mwana wattu obeera otawanira bubeerere era nga ge makulu g'obusiraamu era nga ge makulu agali mu kigambo la ilaha illa allah era nga ge makulu agali mu kigambo al islaamu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan nga twabagamba nti al islaamu aqida obusiraamu ebeera nzikiriza obusiraamu ebeera nzikiriza tambathiqu minha sharia mwe muva amateeka g'obusiraamu muzikiriza eyo nga bwe busiraamu mwe muva amateeka g'obusiraamu mwe muva okusaala mwe muva okusiiba mwe muva okusoma Qur'ani mwe muva okukola da'wa mwe muva bino byonna bituteekateeka olwaliro okutambuza eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala mwe muva okulabirira abakadde okusomesa abaana eddiini okuwasa mu mpasa y'obusiraamu buli kimu kyonna kiva mu aqida eyo al islaamu obusiraamu mu njogera endala mu mafumu endala oba mu kunnyonnyola okulala kw'obusiraamu al islaamu aqida obusiraamu nzikiriza ng'enzikiriza eyo tambathiqu minha sharia jjukira tuli ku mukutu gwaffe oguyitibwa al aqidatu awalan oba attawhidu awalan tegereka buluganda gye mukulu gw'obusiraamu ti abusiraamu aqida nzikiriza tambathiqu minha sharia munva amateeka g'obusiraamu ng'amateeka ago tunazzimu hadhihi sharia shu'una alhayati kulliha amateeka ago ge gatambuza ge gateekateeka obulamu bwaffe bwonna era singa mu butuufu tutambulira ku mateeka ga aqida ku mateeka g'obusiraamu ge galina okubeera nga ge galabirira ge gateekerateekera ge galongoosa obulamu bwaffe bwonna embeera z'obulamu bwaffe bwonna ge mateeka ago kati amateeka ago mwana wattu subhanallah wala yaqbalu llahu tabaraka wa ta'ala shari'ata qaumin qattu illa idha sahhat aqidatuhum amateeka gano obusiraamu buno bwe tukola obuva mu aqida eri yana amateeka ge tukola agava mu aqida eri nga bwe busiraamu bwe tukola kitwe nti kuba kusinza Allah subhanahu wa ta'ala ate nga tumanyi nti okusinza Allah tabaraka wa ta'ala agenda tusasula Allah subhanahu wa ta'ala twetegeeza nti waba agenda tusasula amala kukkiriza bye tukoze nga tubikoze mu butuufu n'alyoka tusasula obulungi tabaraka wa ta'ala naye wala yaqbalu Allahu azza wa jalla shari'ata qaumin qattu Allah azza wa jalla takkiriza mirimu gy'abantu gye bakoze takkiriza busiraamu bw'abantu bwe bakoze takkiriza sharia y'abantu gye bakoze na mulundi nagumu illa idha sahhat aqidatuhum okujjako aqida yaabwe abantu abo emala kutereera ebyo ne bibyo ku ahamiyatu tawhid obukulu bwaki bwa tawhid barakallahu fikum jazakumullahu khairan kati mbutufe ensonga ezo tuzeetaaga nnyo okumanya obukulu bw'ensonga eyo tegereka buluganda era nga tetunnasoma tawhid nga tetunnabaako kye tuyigaako byonna tusooke tutegere obukulu bw'ensonga eyo tegereka tugambye nti anna ma'rifata ash-shay baina yaday dirasatihi min ahammi ma yakun ng'omuntu tonnategera tonnayingira mu kyogenda kusoma tonnayingira mu kyogenda kutegeera n'osooka n'okitegeera obukulu bwakyo mwana wattu ekintu ekyo kibeera kikulu ddala gy'oli gwasoma barakallahu fikum jazakumullahu khairan era nga kitwalibwa ebbanga lyonna eri omusomi agenda okusoma ensonga eyo ajja amaze okutegeera oba agenda oginnyonnyoka biidhinillahi tabaraka wa ta'ala kimwongera al ihtimam kimwongera okufaayo wal inaya kimwongera okukuuma ensonga eyo tegereka kimwongera nti al ihtimam wa ila mazid al inayati bihadha al ilm omuntu kati tunagere kyogera n'osooka n'okitegeera bulungi kitegeeza ki obukulu bwakyo kyeki kikwongera okuteekayo amaanyi kikwongera okuteekayo kwegamba ebirowoozo nokikwongera kwegamba okutetenkanya ogenda kikooma otya biidhinillahi tabaraka wa ta'ala naye nga ajallu al-ulum ala al-itlaq huwa at-tawhid kwawula Allah tabaraka wa ta'ala yirimu esingira ddala obukulu biidhinillahi subhanahu wa ta'ala lwaki laanna at-tawhid kubanga at-tawhid masha Allah wala hawla la quwwata illa billah kuba ajallu al-ghayat kyekigendererwa kisingira ddala okubeera ku top kitugenderera okusiza Allah subhanahu wa ta'ala wa a'zamu al-matalib era nga kyekinoonyezebwa ekisingira ddala obunene wa ambalu al-ahdaf era nga kugamba ze goolo oba ye goolo gye esingira ddala gitunoonya biidhinillahi tabaraka wa ta'ala era nga tewali kigendererwa mu bigendererwa byonna wadde binoonyezebwa byonna
kintu kyonna kisinga oba kiri waggulu wakwawula Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Yerwaki nga Allah subhanahu wa ta'ala yatubeezaawo n'atutonda litawhidihi na kumwawula nga bwagamba Allah tabaraka wa ta'ala ti wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah azza wa jalla tiyatonda majini lebantu okujjako yabatonda liya'budun ay liyuwahhidun, okujjako Allah tabaraka wa ta'ala yabatonda kubeeranga yatutonda kubeeranga tumusinza Allah tabaraka wa ta'ala. Aya eyo ajasanga musatu dhariyat aya ya 56 insha Allah tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jalla okutuma babaka, Allah tabaraka wa ta'ala okussa ebitabo, Allah tabaraka wa ta'ala okutonda enseeno, Allah azza wa jalla okutonda eggulu eryo, Allah subhanahu wa ta'ala okutonda omuliro n'ejjana, Allah tabaraka wa ta'ala okuteeka olunaku lw'enkomerero, Allah azza wa jalla okutuleetera obusiraamu, byonna lwa kumusinza oba lwa kumwawula Allah subhanahu wa ta'ala. Tegereka buluganda. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kakati وإذا كان أمر التوحيد كذلك بتبدأ سورة التوحيد يبويته فإن الواجب على مسلم ومسلمة أن يكون اهتمامه بالتوحيد مقدما على اهتمامه بأي أمر آخر. بتبدأ التوحيد وبكروه تلتقي زانتي شري واجب وبتشتك كبر مسلم ينا ومشارة كبر مسلم ينا ومامي كبر مسلم ينا omusajja kuli muslimu yenna omukazi an yakuna ihtimamuhu kwe kuberanga okufaayo kwe kwonna ku tawhidi n'okukuma tawhidi kwe kukulembera okusinga okufaayo kwe kwonna ku buli kintu kyonna kyabeera asaze okuberanga afaako. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Lwaki kubanga twatondebwa era Allah yatubeezaawo lwa nsonga ya tawhidi biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Naam, nsonga yokubiri jigagala okukoonako mu bufunze ddala biidhnillahi tabaraka wa ta'ala wa in kana atakadde kagenda wajibuna nahwa tawhid, biki ebyetukakatako eri tawhidi. Eno nsonga nkulu nnyo okumanya. Wajibuna nahwa tawhid, biki ebyetukakatako eri tawhidi. يعني ما الذي يجب علينا نحو التوحيد؟ بيتشي تكاكاتاكو إلى التوحيد كيوز كنين سنقو بيروتشي جنريزا. وإذا عرفنا أن التوحيد هو أعظم العلوم تشتغل ديراك تشكاك سيزا إذا يمتمج في جيما زوك تبين كلا التوحيد وعقيدة وقول الله تبارك وتعالى يعلم السنجرة دلوك بيرا وقلوا يعلم زنة قبل تجيغام يمونتاندي كوا فما واجبنا نحوه كتي tulina kiki kye tulina oba kiki kitukakatako nahwahu eri tawhidi eri ilmu eyo bidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Amakulu nti ma hiya al-umur allati yajibu alayna nahwahu, bintu ki ebyetukakatako eri tawhidi. Uliza wajibuna nahwa tawhid, ebyetukakatako oba ekitukakatako eri tawhid. بل الواجب علينا نحو كل أمر أمرنا الله تبارك وتعالى به. ekitukakatako eri buli kiragiro kyonna Allah kye yatulagira tabaraka wa ta'ala. ekitukakatako eri buli kiragiro kyonna Allah kye yatulagira tabaraka wa ta'ala. sab'atu umurin, ensonga musanvu oba ebintu musanvu bye bitukakatako eri tawhidi oba eri buli kiragiro kyonna Allah kye yatulagira tabaraka wa ta'ala. Ensonga esooka nzirukadduka ndi mbwangu obudda nti nabwo leka kilipo butawanvu nsaba Allah tabaraka wa ta'ala atuwe khair. Naam, ali muhimu ekikakata ekisooka alwajibu alawwal, ekikakata ekisooka kuffe eri tawhidi era nga kyekikakata kuffe eri buli kiragiro kyonna Allah kye yatulagira tabaraka wa ta'ala an nata'allamahu, kwe kukisoma, kwe kukiyiga, kwe kukitegeera. awwalul wajibu alayna oba awwalu wajibina nahwa tawhid, ekitukakatako ekisooka eri tawhidi an nata'allamahu, kwe kumuyiga, kwe kumusoma, kwe kumunoonya okumutegeera. tegereka buluganda. barakallahu fikum. ayu amrin amarana Allahu bihi wa a'zamu al-awamir huwa tawhid, nga buli kiragiro kyonna Allah kye yatulagira nga n'ekiragiro ekisinga obunene Allah kye yatulagira ye tawhidi. tegereka buluganda, ye tawhidi. nga Sheikh al-Islam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab wayagamba nti wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tawhid,
nga n'ekinene ekisookera ddala oba etteeka erisookera ddala Allah yatulagira nga kyekisingira ddala mu Allah bye yatulagira tabaraka wa taala ye tawhidi. Amarana bitawhid, Allah tabaraka wa taala yatulagira okumawula, wa amarana bisala, natulagira okusala, wa amarana bisawm, natulagira okusiba, wa amarana bizaka, natulagira okutola zaka, wa amarana bilhajj, natulagira ogonda okula hijja, wa amarana bibirri walidain, natulagira okulabira abakadde, wa amarana bilqira'ati alquran alkarim, natulagira okusoma Quran ekitiibwa. Almuhimmu nti awwalu wajibin alaina nahwa at-tawhid, ekisookera ddala ekyetteeka oba ekitokakatako eri tawhid anata'allamahu kwe kubeera nga tumusoma tumutegeera biidhnillahi tabaraka wa taala, wa an yubda'a bita'allum qabla kulli shay, tusooka kusoma nga tutunaba kukola kintu kyonna nga Allah bwe yagamba tabaraka wa taala mu suratu Muhammad aya 19 yagamba nti fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika, soko manye soko noonye okumanya titewali asinzibwa mu butuufu, ti annahu mazimate la ilaha illa Allah, tewali asinzibwa mu butuufu okukyeko Allah tabaraka wa taala. Ekyo tetumala gakikola era tetumala gakyogera, tukyogera tukimanyi, tukyogeza kumanya era tukikozesa kumanya era tukikola nga tuyina okumanya. Allah bwagamba tabaraka wa taala agamba nti fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika, manya soko manye amakulu tinonya ilmu, manya nti tewali asinzibwa mu butuufu okujjako Allah tabaraka wa taala, wastaghfir li dhanbika, asabe Allah tabaraka wa taala akusonyiwa amazambigo. Ina kati fabada bil ilmi qabla al qawli wal amal, Allah tabaraka wa taala yatandika na kumanya nga tutunaba kwogera wadde okola. Era umbaka sallallahu alayhi wasallam kama fi musnad imam Ahmad wa sunan ibn Majah من حديث أم سلمة رضي الله عنها أمك صلى الله عليه وسلم حديث أم سلمة قامت كان يقول كل يوم بعد صلاة الصبح أمك صلى الله عليه وسلم بولروا نكو وفنوا رسول يوكما صلاة الفجر صلاة الصبح يلينغا قامبانجي بيقامبو بينو عليه الصلاة والسلام يا قامبانجا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. إدويو أمبك صلى الله عليه وسلم يجسمانغا كل صباح بوليكوماتا توكاسي ngobe jegendereza ngotandike birowozo هي تحديد لأهداف المسلم في يومه mutufe ekomese ekukomekedde ebigendero by'omusilamu goals z'omusilamu mu lunaku lwe. Musilamu yeetaaga ki mu lunaku lwe? Bintu ebyo bwegendereza nnyo ng'otunuulidde ebigambo by'omubaka bino sallallahu alaihi wasallam. Omusilamu mu lunaku lwe ayagala bintu bino min haythu yash'ur wa min haythu la yash'ur, mu kaseera ng'amanyi wadde nga tamanyi yeetaaga bintu bino. Omubaka byakonyeko wano sallallahu alaihi wasallam mu dduwa eno ebigamba nti Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, ilimu egasa na riziki nnungi ya halali na mirimu ejikkirizibwa mu maaso g'ekitabo Allah tabaraka wa taala. Ebintu bisambu yeetaaga. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Almuslimu wa muslimu abooluganda laysa lahu fi yawmihi illa hadhihi alahdaf althalatha, tayina mu lunaku lwe okujjako ebyo ebigendererwa ebisatu, okujjako goals ezisatu: alilmu nafi', arrizqu at-tayyib alhalal, alamalu as-salih. Ilimu egasa, riziki ennungi ya halal, n'emirimu emirongofu. Wakana alayhi salatu wassalam yawmiyan, bagambe mbaka sallallahu alayhi wasallam yasabanga edduweyo buli lunaku. Mulowooza lwaki yatandika na ilimu qabla alqawli wa qabla alamal, nga tanayogera kigambo kyonna era nga tanakola gye nasooka kusiba ilimu, wa qabla alkasb at-tayyib, nga tanabana kunoonya emmere ya leero eya halali. لأنك كلوكو غامبليزو مسلم ويكتيوا لا تستطيع أن تأتي بالعمل الصالح، تصور كل مريم مرونجي، ولا بالقول السديد ودوكو غريش جامبي تشيرونجي، ولا بالكسب الطيب ودوكو نونجي رزق يا حلال، إلا إذا كان عندك علم وكنتكون غوينا علم. فبغير علم بوبانو بدنا توينا علم تفدا يكون علم لا تستطيع أن تميز بين العمل الصالح وغيره الصالح. توجكم من يملم مرونجي للتلميذونجي ينجح كل بكوز ما هب ودب، ولا بين القول السديد وغيره. تجك من يبيجامو بيرونجي نتالي بيرونجي، ولا بين الرزق الطيب والخبيث. تجك من رزق النونجي نتالي نونجي. واتي توينا إلم وينجح كتوالا بتواز
ojja kulya riba, ojja kulya haram, ojja kumpanya, ojja kulimba osobola okufuna riziki nenga byonna haramun alayka bil haram tubitegera ne bil ilmi ngomanyi ojja kuberanga oyawula billahi tabaraka wa taala. Al ilmu huwa alladhi yumayyizu lil insan bayna al khabith wa tayyib. Ilimu mwana watu ye yawulira omuntu ekirungi n'ekibi, yawula bayna al-haqq wal-batil, yawula wakati wa mazima n'obulimba, wa bayna al-huda wad-dalal, yawula wakati wa bulunga n'obubuze billahi tabaraka wa taala. Nekiberanga kigambo kyaffe ti awwalu wajibin nahwa at-tauhid, awwalu wajibin nahwa at-tauhid, mwana watu ekiteeka ekisooka gye tuli oba ekituka ekisooka eri tauhidi an nata'allamahu, kwa kuberanga tukola ki nga tumusoma billahi tabaraka wa taala, nga tunoonya okutegeera tauhidi. Tegereka era nga Allah yatulagira tabaraka wa taala natugamba nti fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika. Naam, kyokka ate mwana watu singa otunuulira embeera z'abasiraamu bangi muno mu dunia, tajidu annahum fi ghaflatin, mwana watu jabbasanga bali mukulagajjala okwekika ekya waggulu, bali mukulagajjala balagajjava an ta'allumi tawhid, mukusoma tawhid wal ihtimamu bihi, n'okufaayo eri tawhid n'okutwala ebyokufaayo, wal inayatu bihi n'okukuma tawhid n'okumufaako. Ojasanga nga bangi, wallahi bangi nga tebamanyi engeri gye basinzamu Allah subhanahu wa ta'ala, nga tebamanyi engeri gye bawulamu Allah tabaraka wa ta'ala. Kati omukulu gwaffe guno biidhinillah y'ensonga enkulu egenda okutandika okubeera nga etambula ku mukutu gyaffe biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Tegereka buluganda. Naam, ojasanga abantu bangi oluusi omunga yahtamu bi amri min al-umur, nga kugamba awadde ekintu ekirala ebiseera nakiwa ebiseera nakisoma nakikenkuka natandika n'okisomesa, ne wallahi nga tawhid kulwa tawhid yatondebwa kulwa tawhid, wali kulwa tawhid, alya kulwa tawhid, achassa kulwa tawhid, atambula kulwa tawhid, akwata byakwata, nawuliza byawuliriza, nayogera byayogera kulwa tawhid, naye namukuba amabega mwana wattu nakwatagana n'ebintu ebirala, wala hawla wala quwwata illa billah, nga takirooza nako mu bulamu bwe wadde nakamu wadde nakeddagala. Ogwo nno musiba munene, mutuufu mutawana munene eri omuntu oyo gwaba yolekedde. Saba Allah atutaase atuwe okubeera nga tuyiga era n'okwagala okubeera nga tumwawula Allah tabaraka wa ta'ala. Tegereka buluganda. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Saba Allah tabaraka wa ta'ala atuwe obulungi ate atuyigirize engeri gye tumusinzaamu tabaraka wa ta'ala. Tubalaba nti tutwale ekintu kino nga kya buvunaanyizibwa nnyo. Allah tabaraka wa ta'ala atutiisa era nga atusomesa era nga ajagala tuve mu bulagajjavu, natugamba nti omuntu tofanga nga tuli musiraamu. Obusiraamu gye ki? Ye tawhid. Obusiraamu gye ki? Ya aqida. Tegereka buluganda. Barakallahu fikum. Lwaki tofanga nga tuli musiraamu? Lwaki olina kubeera muna tawhid? Lianna tawhida, kulwokubanga tawhid agla shay'in fi lhayati dunya, kyekintu ekisinga obwebbeeyi, kyekintu ekisinga okubeera nga kya bbeeyi nnyo mu bulamu bwe tuwangaliramu kuno ku dunia. Era ne bwe kito walaysa lana insanan agla min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, era tewaliyo muntu yenna mu nsi asinga bwa bbeeyi kusinga mubaka waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lwaki? Allah kwe yayisiza okubeera nga tutegeera nti tawhid laysa shay'an aghla min at-tawhid fi dunya, tewaliwo kintu kyonna kisinga bwa bbeeyi na bukulu kusinga tawhid. Wa barakallahu. Kitegeeza nti yajja naye aghla insanan aghla insan yasinga okubeera nga ya muntu w'ebbeeyi gye tuli. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Ebyo nno birina okutebenkera mu mutima, ebyo birina okutebenkera mu mutima ne binyweramu, nebibeera nga tubikyabiina mu buzibu, nebibeera nga omatidde nabyo, oli mutebenkevu ku byo, nti tawhid aghla shay, nti Muhammad sallallahu alaihi wasallam aghla insani, okubona nti tawhid kyesinga ebbeeyi ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasinga ebbeeyi mu mutima gwo, olwo ojja kuba oli mutebenkevu biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Buli ekinajja kyonna nga kyakulongosa tawhid wadde kikunyigiriza, ojja kireka olw'ensonga nti mu mutima gwo mulimu nti tawhid aghla shay era Muhammad sallallahu alaihi wasallam aghla insan. Wa illa ojja kusigala ng'okyafuna okunyigibwa nga boogedde ku kirongoosa tawhid, ku kirongoosa aqida, nga mu mutima gwo temunnatebenkeramu nti ddala aqida kyekintu ekyebbeeyi gy'oli. Ojja sigala okyawulira obunyigiri okunyigibwa. Ojja kusigala nga okyawulira nga obagera ku Buganda
obushirika obulimu n'obukafiri obulimu n'ebida ezirimu n'ebikolebwa mu byonna byonna n'ebyobuwangwa ebirala ebikolebwa mu mawanga agatali ga ngeri zimu ojja kusigala ng'omutima gwo gukyanyigirizibwa gukyawulira obuzibu nga tegunnatebenkera. Lwaki? omutima gwo tegunnaba kutebenkera nti ddala at-tawhidu aghla shay wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam aghla insan. N'olwekyo nsaba Allah tabaraka wa ta'ala abeerenga akituwa kitebenkere emitima gyaffe. Ensonga ey'okubiri mu nsonga omusanvu naye obudde ya rabbi naye mujja kunsonyiwa biidhini tabaraka wa ta'ala. Al-muhimu nti ensonga ey'okubiri mu nsonga omusanvu zetulina okukola nahwa tawhidi eri tawhidi oba ekyeteeka ekyokubiri ekitukakatako nahwa tawhidi eri tawhidi era nga kitukakatako eri buli kiragiro kyonna Allah subhanahu wa ta'ala kyeyatulagira annuhibbahu kwe kukyagala. Okitegedde okisomye naye nga tuhibbuhu okyagala. Annuhibba tawhid tulina okwagala tawhid alladhi amarana Allahu bih oyo Allah gwe yatulagira subhanahu wa ta'ala wa huwa a'zamu al-awamir nga kyekiragiro kisingira ddala okubeera nga kyekisooka kyekiri waggulu tulina okukyagala. Oluganda lubikibwa annajtahida fi mahabbati tawhid tulina okutwala obuvunaanyizibwa tulina okulafuba okubeera nga twagala tawhid annuhita bil mahabbati kullama amarana Allahu bih okutwala obuvunaanyizibwa oba okulafubana okubeera nga tuzingako okwagala kwa buli kimu kyonna Allah kyatulagira tabaraka wa ta'ala. Lwaki? kubanga Allah azza wa jalla la ya'muruka illa bima fihi sa'adatuka. Allah azza wa jalla takulagira wallahi tiwali kiragiro nga Allah yakiragira azza wa jalla gakigeba ddube wallahi nga tekirimu kweyagala kwabwe. Allah azza wa jalla la ya'muruka illa bima fihi sa'adatuka. Allah azza wa jalla takulagira okujjako ekirimu emirembe gyo wa falahuka n'okweyagalako wa rifi'atuka nga kirimu n'okusitulwako. Buli kyonna Allah azza wa jalla kyakulagidde manya nti kirimu okweyagalako kirimu emirembe gyo kirimu okusitukako fi dunya wal akhirah ku nsi kuno ne maaso g'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala ne ku akhira. Fakaifa la kisoboka kityo okubeera nga Allah kyatulagidde tabaraka wa ta'ala okujja nga kirina kubeera bwe kityo. Fakaifa la yuhibbu al-insan ma fihi sa'adatuhu. Ddala omuntu asobola ate okubeera nga tayagala ekyo kirimu mirembe gye kirimu kusanyuka kwe. Tegereka mu Luganda tunuulira omubaka sallallahu alaihi wasallam omubaka alayhi salatu wassalam da'wa nga atandika da'wa atambula fi fijaji Makka atambula mu makubo ge Makka nakyo hakadha agenda agamba abantu abagamba kinti qulu la ilaha illa Allah tuflihu mugambe nti wala asinzibwa mu butuufu okujjako Allah tabaraka wa ta'ala tuflihu mugenda kubeera nga mukola ki mubeera mirembe mugenda kusanyuka emirembe gyammwe giryawo. Falahukum wa sa'adatukum fi hadha at-tawhid okusanyuka kwammwe emirembe gyammwe okuwona kwammwe kuli mu tawhid oyo. Kati tulina okumwagala biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Olina okwagala tawhid nobeera ng'osanyukira tawhid nobeera nti Allah bwe boogedde ku tawhid wallahi osanyuka. Tegereka mu Luganda tuhibbu Allah tabaraka wa ta'ala oyagala Allah tabaraka wa ta'ala. Tuhibbu al-anbiya oyagala bannabi ba Allah tabaraka bibaleta tawhid. Tuhibbu dinahu oyagala dini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Lwaki? Kulokubanga tawhid. Tuhibbu ma amaraka Allah bihi oyagala bi Allah biyakulagira lwensonga tawhid byonna biri mu tawhid ate nga bigasagwe. La hawla la quwwata illa billah. Wa in kana anti Allah kyabakulagidde olabanga ekirimu obuzibu ng'amashikati ng'essola mathalan ozuuka ku makya owuli eringa ebyo ekaluba amazzi gannyogoga n'osaala okusiiba enjala ekuluma zaka owaayo ssente zo mu buli w'ekika kyagulu naye byonna birimu migaso gyo birimu gwe kulongooka birimu gwe kusanyuka bina tabaraka ta'ala. N'olwensonga eyo barakallahu fikum nti tulina okubeera nga twagala tawhid era nga Allah bwe bayogeddwako wa in kana ate ekintu kibeera nga ffe kitukosa ategedde naye nga mwemuli okwawula Allah tabaraka wa ta'ala mwemuli enzikiriza entuufu ku Allah subhanahu wa ta'ala tubeere ng'emitima gyaffe gisanyuka ate nga tisanyuka bulimba wabula nga hakikatan nga kiri ku mutima gwo nti kyekituufu nga Allah bwagamba nti wa idha dhukira Allahu wahdahu Allah tabaraka wa ta'ala bwayogerwako mu bwomu bwe mu bwa tawhidi bwe mu bw'okusinzibwa kwe yekka Allah tabaraka wa ta'ala
ishma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah Allah gamba nti emitima gyabo abatakkiriza qiyama abatakkiriza Allah tabaraka wa ta'ala abatakkiriza busilamu emitima gyabwe gitamwa ne gisunguwala ne ginyiga ne ginakuwala lwaki bogedde ku tawhidi wa Allah tabaraka wa ta'ala bogedde ku kusinza Allah tabaraka wa ta'ala emitima gyabwe bokyali bwotyo nga bogera ku tawhidi nga akyakunyigiriza n'oli omutima gonga gunakuwala lwaki ebyobuwanga bino ebyokweddira nakina kibi ng'okyawula nga bikyakunyigiriza wegendereze nnyo obusiramu sobole okubenda nga obutereeza kati Allah bw'ayogerwako wahdahu yekka tiyasinzibwa mu butuufu yalina okuba okusinzibwa tabaraka wa ta'ala bwe kimu kiri mu mikono gye ishma'azzat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhirah emitima gyabo batakkiriza Allah tabaraka wa ta'ala girimu obunnanfuusi wadde nga bagamba nti la ilaha illallah kasuli omutima gwo ng'olimu olunakuwavu olwokuba bugedde kukwawula Allah tabaraka wa ta'ala nga kukunyigiriza mwana wattu weetereze wa idha dhukira alladhina min dunihi naye bwe boogera ku ebyo bitali Allah tabaraka wa ta'ala bisinzibwa ebirala mu bukyamu idha hum yastabshirun Allah gamba nti basanyuka ne basanyuka ne balwanga hawe bali boogera ku lubaale n'osanyuka ate nga bw'osala oba kuba boogera ku mpewo zeewammwe ogenda otereza ebintu nosete mu busanyuira ekiti ekyawaggulu ng'obiwadde okubeera nti amaanyi okubeera nti bye bigenda okukutaasa bye bigenda okujjayo ebuzibu nga bwerabidde Allah subhanahu wa ta'ala n'olwekyo twegendereze akasongako kagulu wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan ensonga yokusatu alwajibu thalith ekitokakatako ekyokusatu nahwa tawhidi eri tawhidi annazima min qulubina ala fi'li kwe kumalirira okuleeta enniya okukola tawhidi okumuteeka mu nkola wal azmu kumalirira kubeera muli mu mutima okukola ekintu n'omalirira lillahi azza wa jalla n'onywera n'oyimirira kati ogenda kuteeka tawhidi mu nkola bw'omala okumalirira kuli n'okuleeta bulungi nnyo ng'omaliridde okuteeka tawhidi mu nkola ekiddako ekyokuna ekitteeka ekyokuna eri tawhidi kye tulina okukola al-amal kati muteeke mu nkola teeka mu nkola tawhidi ibda bil amal biidhni tabaraka wa ta'ala teeka mu nkola tawhidi tandika okukola tawhidi omutegedde omwagadde olese nniya okutandika omukola kati mukole muteeke mu nkola byonna biwaliko nga si tawhidi kati obitegedde bireke tandika okuteeka mu nkola tawhidi byonna biwaliko nga si tawhidi saaqida ntuufu bireke tandika okuteeka tawhidi mu nkola biidhnillahi subhanahu wa ta'ala ukhlis lillahi tabaraka wa ta'ala al-ibada ibada zonna kati tandika kuzikola kulwa Allah subhanahu wa ta'ala lwaki oyina tawhidi omulina omutegedde omwagadde olese nniya omaliridde kati muteeke mu nkola Allah mwawule mu kumugondera tabaraka wa ta'ala okuva n'olwaleero ebyobuwanga kasuka wali ebyensi kasuka wali ebyagundi kasuka wali tandika olwaleero okukoola ng'okoola yeeka gamba nti la adihu ghayrahu ekikyogere ng'okyogeza mazima ng'okyogeza buvumu ng'okyogeza kumenyawo byonna by'obaddeko ebikyamu omanye nti kati kwawula Allah subhanahu wa ta'ala kwe kuyimiriddeko ensonga zonna gamba nti la ad'u ghayrahu siina kati gwe nkowoola siina gwe nsinza sire okuggyako Allah tabaraka wa ta'ala wala as'alu ghayrahu era sisaba atali Allah tabaraka wa ta'ala ebyo byeyawulidde Allah subhanahu wa ta'ala wala asta'inu bighayrihi era tiwali muyambi yenna gwe neeyambisa okuggyako Allah tabaraka wa ta'ala mebyo byeyawulidde Allah subhanahu wa ta'ala wahakadha genda maaso n'okuteeka mu nkola tawhidi teeka mu nkola tawhidi mu bufunzo bw'ekitanda bw'Oluganda bibitiibwa ekyokutaano mu bintu bye tulina okubeera nga oba bitukakatako eri tawhidi al-ikhlas wal-ittiba' okubeera nga tawhidi tumaliridde tumutadde mu nkola kati tumukole kulwa Allah subhanahu wa ta'ala ay an-nuqi al-amala khalisan sawaban kwe kukola omulimu gwonna nga tugukola nga khalisan sawaban tukukola nga mutukuvu atenga mutuufu nga mutukuvu omulimu ogwo atenga mutuufu binategerebwa bitya era bijja bitya khalisan lillah mutukuvu gutukudde ogukoledde Allah subhanahu wa ta'ala وصوابا متوفو على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ogukoledde ngombaka oba ogukoze ngombaka bwe yakuyigiriza صلى الله عليه وسلم ogukoze kulwa Allah
tabaraka wa ta'ala okusinga omubaka bwe yalagira oba bwe yasomesa kyekigambo khalisan sawaban. Era nga aya ya Allah azza wa jalla eri mu suratul mulk aya yokubiri Allah yagamba nti alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Allah tabaraka wa ta'ala yagamba nti yoyo yatonda tabaraka wa ta'ala okufa n'obulamu abagezese baani abo abanalongoose emirimu ahsanu amalan abanalongoose emirimu gikulongoosa mirimu so si bungi bwa mirizo kubanga mingi miyitirivu nenga si mirongofu nga si mirungi kati ahsanu amala kitegeeza ki qala al-Fudayl agamba rahimahullah tabaraka wa ta'ala temirimu omulungi akhlusuhu wa aswabuhu tegereka wegubegana nga mutukuvu era nga mutuufu. Qila ya aba ali agamba nti ya aba ali Fudayl agamba ya aba ali bamubuuza nti ya aba ali wange tata wa ali wama akhlusuhu wa aswabuhu gusobola kutya gubeera gutya omulimu nga mutukuvu ate nga mutuufu. Nabagamba nti al-khalisu omutukuvu omuyonjo gwego makana lillah gwego muntu gwakoze nga gukoze kulwa Allah tabaraka wa ta'ala gwegubira khalis omutukuvu kulwa Allah tabaraka wa ta'ala ogukoze kulwa Allah tabaraka wa ta'ala wasawabu n'omutuufu makana ala sunna gwego omuntu gwabakoledde ku sunna z'omubaka amakulu nti omubaka yamuyigiriza butya bwasinza Allah tabaraka wa ta'ala. Tegereka buluganda wa barakallahu fikum. Kati omuntu ayinza okukolera mwana wattu ngabo tuzze tulaba najja nakola nategeera nayagala naleteniya nakola naye nebimutabukkako wano mu kusembayo. Lolekyo nti ensonga zino zonna omusanvu biidhinillahi zetugenda okukomekereza mwana tuzeetaaga okubeera nga zonna tuziteeka mu nkola biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Ensonga y'omukaaga oba ekiteeka eky'omukaaga kitulina okukola eri tawhidi n'eri buli kiragiro kyonna Allah kyeyatulagira tabaraka wa ta'ala an nahdhara min muhbitatihi okubeera nga twewalira ddala tubeera ddala wala nnyo n'ebyo ebinaayonoona tawhidi waffe wa barakallahu fikum. Okubeera nga tuli wala nnyo n'ebyo ebinaayonoona ki ebinaayonoona tawhidi wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Muhbitatu tawhid wa mubtilatuhu ebinaayonoona tawhidi weebiri era nga tulina okubeera nga tubyewala biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Amakulu nti tulina okwewala ebintu allati tanqusuhu wa hiya tanqusu kamalahu. Tulina okubeera nga twewala ebintu ebikendeeza tawhid bikendeeza obujjuvu bwa tawhid. فالتوحيد له نواقض وله نواقص. توحيد أين ebimwonona ne bimugirawo ddala omuntu nakafuwalira ddala nabeera mushi natabeerangako nabeeranga atabeerangako musiraamu. Lwaki singa anayingira mu bintu ebinajjawo tawhidi biidhinillahi tabaraka wa ta'ala era nga tawhidi alina ne bimukendeeza nga bwe tujja biraba insha Allah misomo egijja okujja mu maaso insha Allah tabaraka wa ta'ala. Naye kati abooluganda bebitiibwa ekyo tunakikola tutya? Kaifa nahdharu bima yuhbitu at-tawhid. Tukole tutya okubeera nga twewala ebintu ebyogenda okunona tawhid nga twewala ebintu bigenda okukendeza tawhid. Bannange ensonga eri emu yokka tebakulimba nga tewali kyakubiri bil ilmi. Tuyina ebyo ebintu kubyewala na kubimanya. Olina kusooka olina kubimanya ti kino kyonona tawhid, kino kikendeza tawhid, kino kijjawo tawhid. Bw'okitegeera olwogenda kukyewala naye nga tokimanyi tosobola kukyewala. Kyagamba omu musalafu abatukulembera agamba nti kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Asobola atya omuntu okutya ekyo kyatamanyi kyatya? Tosobola kukyewala. Barakallahu fikum jazakumullahu khairan. Tosobola na mulundi gumu wa barakallahu fikum. Olina kukola ki? Kusooka kubitegeera, kutegeera biki. Hudhaifa kyagamba رضي الله عنه كما في الصحيح أجمعت كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير بالين قبل مبوزك بنونجي أجمعت وأسأله عن الشر زنالين قبل مبوزك ببيواتي مخافة أن يدركني نانتيا إبيبي يكبيران قابين توكا كونسبلو كبيا ولا kati tuyina kubeera nga tuyina kutwala buvunaanyizibwa, tuyina kutwala mutawaana kumanya biki ebyonona tawhidi tusobole okubeera nga tubyewala biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Tusobole okubeera nga tubyewala biidhinillahi. Nekisembayo biidhinillahi subhanahu wa ta'ala mu bintu omusanvu oba ensonga zaffe omusanvu biidhinillahi tabaraka wa ta'ala athabat ala hadhihi al-umur wal istiqamatu alayha. Kubeera nga ensonga zino zonna zitebye waggulu tuzinywererako paka kufa paka lasti tuzinywererako
الثبات على هذه الأمور والاستقامة عليها كوزينيو إليكو إنسونغزنا بإذن الله تبارك وتعالى نوكوبيلا بغروكو فكوزو إلى الممات paka okuva mu munsi bila tabaraka wa taala pozika Allah bwaga tabaraka suratu al-hijr wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin sinza Allah tabaraka wa taala paka okufa kuna kutukako ngori kusinza Allah tabaraka wa taala tegere kaburuganda barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ensonga zikyali nyingi dala naye ensonga zido mbadde njagala nnyo ugagulinga mukaddima muberenga muzitegeera insha Allah tabaraka wa taala nga zijja tugasa bwetambaka tuzitambuliddeko eri buli kiragiro kyonna Allah kyatulagira tabaraka wa taala nga nekiragiro kisingira ddala ekisookera ddala ekiri waggulu biragiro byonna mwana wattu kwawula Allah tabaraka wa taala nakubeera nanzikiriza ntuufu kati soko jisoka bino abikolere erianzikiriza entuufu eri tawhidi vanyuma orabe ebintu ebirala barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh